طلع البدر علينا بثنية الوداع وجب شكرنا الله وجب شكرنا علينا الله أيها المبعوث فينا. الحمد لله القائل يا أيها الذين n'Obwakabaka bwa Buganda okwebaza Profesa Umaru mwami agikibirwe ajati n'abali ku lukiiko bulala bwonna omulimu gwe bakoze tekubadde mwangu babadde banyirirawo mu buli mbeera yonna bambi temujjanga omwo ate temutusuuliriranga bwe wabeerawo ekitatambudde bulungi mutusonyiwe tuli bantu ate tusigale nga tutambula n'okukuuma ekitiibwa kya Ssekabaka Kalema Kitibye kubanga yali kabaka wanjawulo yavaamu abantu abokunaanyizibwa temujjanga okwo so mukama wange nalimala nti kika olulyo olulangira lulyo lwaleeta omwana w'omwana omuwala tafulumya akalumyawo n'azaala naava n'azaala ne saafa be baavaako okuyita olulyo olulangira serulyo olulanda olwandawula n'olwekyo olulyo naye so si kika mukama wange abalanga n'abambejja bali Namba ne basaaba abali mu association ey'abanamba ne basaaba sebo mukama wange omulimu gwe bakoze munene nnyo era gwe bakyagenda mu maaso okulambika n'okuyambako ebibuga by'Abassekabaka bano ne bannaalinnya okusigala mu buyinza bwabwe. Bannaalinnya babadde bawambiddwa abantu bangi naye Abaganda bagamba nti keezaala ekomberera ffe wawali bannaalinnya tukuka ejjembe kyokola tuli basanyufu nnyo nga tutunya n'olumuli waffe omulangira Mbugga ayimiridde ne bannaalinnya okulambika abantu okumanya nnaalinnya yange ekitiibwa kya nnaalinnya nnaalinnya yange bannaalinnya be bannanyini bibuga babeera balubuga babakabaka kabaka bwakisa omukono nnaalinnya oyo asigala mu mbuga eyo nga ye nnannyini buvunaanyizibwa ate kabaka alidde engoma najja n'ebuga we ekitegeeza bantu bakulu nnyo bwe mulyanga ng'omuntu ayogera ku nnaalinnya omanyanga nti ayogera ku nnannyini kibuga atagattibwako mu mukama wange omulangira Abaganda bagamba nti abaana b'abambejja be bakuuma Namulondo. Mumanyi lwaki bagikuuma? Bagikuuma olw'okuba tebaagala bamaama baabwe oba bakujjaaba kuva ku mujaguzo. Kyova olaba nti Namulondo bagikuuma nnyo era ne bagikuuma bukiriri. Kyova olaba nti tukola buli mulimu gwonna ne twerekereza buli kimu okulaba nga tulaba nti olulyo olulangira luyimirira. Mukama wange omulangira era nga Profesa we yakunnyonnyodde pulaani ze tulina mu bibuga bya Ssekabaka okusobola okubikuuma n'entalo ezibaddewo wakati mu ttaka kubanga ettaka lyafuuka akataka. Tufuba okulaba nga mu kibuga kyetubeeramu tuteekako bbugwe obwo obuvunaanyizibwa bwaffe. Naye Ssekabaka Kalema Foundation nga institution ya Ssekabaka Kalema bweyimiridde ng'emu biti bisatu tuyimiridde wamu okulaba nga tukwataganyamu ne Nnaalinnya okulaba nga tuteeka bbugwe mu kibuga kino kiddeyo kitimpe ate kitandika okuddaabirizibwa kuba Nnaalinnya yakikwasa dda nakkiriza kigende mu maaso okuddaabirizibwa. N'olwekyo tusaba mu bwetwaze Nnaalinnya mumukubireko mu ngalo kubanga ayimiridde ng'Abannaalinnya. Omulimu gw'okuzimba ebibuga bye tekubadde mwangu kuba Bannaalinnya tebalina bantu babayamba. Bannaalinnya baana baabwe babayamba n'abantu abamu kinoomu okulaba nga ebibuga bino biyimirira. Ebibuga birina abazibu bangi nnyo ababivaamu naye kiba kya nnaku okubisanga nga bifaanana bwe biti. N'olwekyo tumwebaza nti Nnaalinnya Mariam Luwedde Ssebo serikali kwebaza nti tojjanga okwo wasobola okuteekamu obwesige n'omanya nti tugenda kuyimirira naawe ate tutambuze emirimu gy'embuga tuleme baswazi mu kibuga kya Ssekabaka Kalema okugjako Nnaalinnya Mariam
tuwedde naabo babasiimye bamukwasizeeko emirimu gy'ekika semukyamatoge balina mukama nga omulangira kiggala okukibuukira nga beefuula nti nga bagamba nti toyinza kuba kusinga papa kuba mukatuliki nibagala okusinga ffe okwagala Ssekabaka Nuuhu Kalema naye njagala okubeebaza okutukunga era n'okuzaawo edduwa eno ne mawulidi eno kati ekolebwa buli mwaka. Ebyafaayo bya Ssekabaka Nuuhu Kalema biwanvu kiveeyo bulungi nnyo kubanga alina omukulu omunene nnyo mu bukulembeze bw'eddiini y'Obuyisiraamu wano ewaffe Uganda ne Uganda. Entalo ezo muwulira ez'ekiyungute ono yali omuyimu omukulu abaazirwana era bwe yakisa omukono oluvannyuma lw'okulwala obulwadde bwa kawumpuli bakadde baffe abalala ne balyoka bakwata enkasi eno. Ye mukulembeze ndowooza oluvannyuma lwa Ssekabaka Muteesa eyaliwo ng'eddiini eno ejja, ye mukulembeze yasooka okuba omukulembeze w'Obusiraamu era tunamujjukiranga nti ettaffaali lye yateekako n'abalala bonna ku basobodde okuba nga basimbira okwo. Abakubanga teyakola mirimu ebyo okulemera ku nsonga nagamba nti ekijja kijje ekifaananyi ky'Obusiraamu wano ewaffe kyandibadde kirala era yali musaale okugamba nti tajja kulutada ekijja kijje yajja kusigala nga muntu wakoma. Tusaba Allah abe nga amuwummuza mirembe era byonna byasoba abe nga bimusonyiwa era muwemu swabu potirivu ku lw'omulimu omulungi gwe yakola. Bakadde baffe abaddako basaba otusobozesa okukomawo mu mbuga eno. Twali wano omwaka ogwayita mu mwezi gwe gumu ogwa Ramadan era tusobozesezza otuwangaaza ne tuba nga tukomawo okukola ziyara, okusoma edduwa n'okusoma mawulidi. Tusaba Allah akkirize atuweemu bulungi bwereere era ne bakadde baffe beyajulula abe nga bawummuza mirembe. Bannaalinnya be bannannyini bibuga bino waliwo bannaffe abasanga obuzibu n'ensonga eyo balina kumanya ekituufu kiba kituufu. Tebajja kutandika bintu bipya fe abamu tubikkirize. Embuga za bannaalinnya tetugaana buli bannaalinnya abakoze ebikyamu naye tebanga bofuna akisidenti mu motoka ate balitandala gye bayita ambulensi nekutwala ku ddwaliro. Toyinza gaana genda mu motoka kubanga emotoka gyotuddemu yakoonye. Kale newanga waliwo abakoze ensobi tekitegeeza nti bonna bannaalinnya bakoze ensobi naye ennono za buwangwa zonna ziri nti bannaalinnya the Twin Sisters bwe babeera bannannyini bibuga bino era nga tujja kubawa obuwagizi bwonna obwetaagisa okuba nga mutulambika nga bwe ziri. Njagala okwebaza naava kaana era ngambi nti omwezi gunaja kusiiba naye nga sibo nga asiibuli kusema akoze mulimu munene nnyo si wano wokka naye okudaabiriza ebibuga bino mu bifo ebitalimu. Juzi twali Kasengejje naye mulaba mukyala mutonotono naye alina ndozadavonya nannyini kibuga kino okutwaniriza mu mbuga yeeno kubanga singa abadde takkiriza tetwandibadde wano. Sebo tukwebaza okutwaniriza. Ekyokubiri kwebaza abadde ku lukiiko olutesitesi olwa hafula eno mwebali mukoze omulimu gwa ttendo. Mulaba obugazi bwa weema eno n'obungi bw'abantu mwebali nnyo bannaffe tusiima bongera omulimu guno gwe mukoze. Njagala okwebaza olukiiko nga kati mbeera ogiraba ya mirembe tubeebaza omulimu gwe mukoze era okusigala nga gukola. Mujja kunsonyiwa ebintu byaffe bijja okugenda mu maaso nti abayizi bwe babeerawo tuba tusiga ensigo ezijja okutambula.
Tunarukola tunalenga n'oshikuja emutindi basira kuno malokola yangaga mu fuuso basira sokulaba bakati waliyo ngale abantu jali kono lisala Siramu bano basomesezza abaana ne bafuna obuyivu kirungi kya ttendo naye waliwo kyetwerabidde okugunjula abaana. Singa wabaawo obuyivu nga tebutambulidde wamu n'obugunjufu oyinza okwesanga ng'obuyivu obwo ate bulidde ne kiri kyetubadde nakyo. Kuba oli bwakulembeza obuyivu weesanga ng'obuyivu obwo ate bufuuse ekitala ekisaanyaawo singa obuyivu obwo buba tebugattiddwako bugunjufu. Nina munywanyi wange yasoma nnyo naye dokituru ng'oyo mukwano gwo ate kirayanti wange akulinange. Olumu yali mu ofiisi y'ebyamazzi nga bamuwa ekitiibwa ekitagambika bamuwadde n'entebe egonda nga bwe bamukolako mangu ne wayingira bwe yasoma naye omanyi ebitiibwa awo ng'obirina. Ono bwe yayingira n'abuuza nti gwe muyaye okola ki wano? Mu njogera efaananira ddala eri gye baabangamu edda nga bali akawunga ku ssomero. Muto kyengezaako okulaga mukama wange nti abaana bano tubayigirize tirwe bakyala tirwe bakyaluka. Buli kigambo kirina we kyogererwa na buli kyogerwa buli wantu waliwo ebyogererwawo. Kikulu nnyo obugunjufu okutambula nabwo kuba n'obusiraamu butambula wamu n'obugunjufu. Mukama wange kenjagala okusembyayo nakyemalira obutufuŋŋamyeko enfugabbi obulyake obukenuzi nabyo birina emirandira mu ffe abafutubaddwako. Olw'ensonga naawe okokota ekibanja kya mulirwanaawo. Owa trafiki bwakuyimiriza ku luguudo obeera wategese omutwalo. Omwana wo gwe kennyini omugulira buswiti n'omuwa ne ssente agenda awangula obukulembeze ku ssomero. Oli mu kumuyigiriza nti omala kuwaayo nguzi n'olyoka owangula. Ffe nnyini ffe bwe tuba twagala tufune obukulembeze obulungi twekyuse ssekinnoomu. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatusomesa n'atugamba nti tusobola kufuna mukulembeze wa mutindo gwa waggulu kusukka ku ffe. Kwalite yaffe ng'abantu gyesalawo kwalite yatukulembera. Kyakihirwe yajja oluvannyuma lw'emyaka mingi kumpi nga giwezenga 1400 n'agamba nti bw'oba oyagala okulaba abantu b'ekitundu nga bwe beeyisa genda olabe ababakiikirira gye batuula. Abafulumayo bwe babanga babbi ng'omanya abantu b'ekitundu ekyo babbi. Abafulumayo bwe babanga bakenuzi ng'omanya n'ababalonda bake bakenuzi. Mukama wange bino ebigambo mbyogeredde wano nga tusabira Ssekabaka Kalema ow'ebyafaayo yakola eby'ensonga nga muli nesigamye ku nsonga eyo nga ndowooza bwe naayogerera wano ebigambo ng'ebyo abantu baffe bajja kubaako kye batwalawo. Kama basebo ne bannyabo Profesa abasomesa bange abali wano bannange nsaba munsonyiwe kojja mulengera ekkungu nange linsobedde kye bayita protocol. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Olumu n'omwogezi ku leediyo atuuka n'addamu n'ayogera erinnya lye n'ayogera ne puroguramu gy'aweereza kyokka nga yatandise dda. Aba ayagala okuba nga ategeeza abo bamweyunzeeko oluvannyuma ti puroguramu gye weeyunzeeko bagiyita bwe bati n'aweereza ye gundi. Oba oliawo sandiseemu linnya lyange naye yenze Luyimbaazi Erias Nalukoola. Nze nno nveeyo
mu basiraamu abagagga eyo gye babeere Kawempe North Hospital. Naye nga kuno kwaffe Sheekalifaani Kiyaga jjajjange yaziikibwa sayidi awo. Nsanyusa okubalabako ab'emikwano. Olunaku luno lulungi kuba mbalabyeko abantu b'emmende eno. Ntera okwogera ng'otya abagagga b'emmende abatunga amakanzu. Naye simanyi oba ddala bakyatunga. Ebintu byaffe bingi bagenze babigirya abantu b'ensi eno. Mukama wange Mulangira nzikiriza njogereyo akagambo akatono. Nga Mukama waffe amaze okugenda. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebo Mulangira nkulengerawo olinaanye kirayantu wange nankalabika. Kirayantu wange oyo Dokituru Mulamba. Naye PhD mirundi ebiri esatu abatawangudde abalonde n'abalangiriddwa. Abalangiriddwa nga baalidde ensowole. Abaalidde ensowole tebajja kujja wano. Eyo ewaffe ensaasira akawala ke baalangiridde nga tekaabadde na buwagizi. Katambula keesibye akakookolo. Bambi baakasibye ekikalappwa nga kakyali kawala kato. Okubba obubbi ogenda kulembera baani ng'obbye babbi. Nange nina bwe navuganya naye eyalangirira bwe yalangirira n'amala n'ajjayo ekike mu bbeere nti ebituufu bye bino. Ogenze ne Kawalako mu kimeripooti ku ssomero ey'omusomesa agireesa ate nga Kawalako kasikayo eyako ani omutuufu kirasi tikya obakko ababbi bali mu nsi muno. Twesabire nga bwe twekyusa. Mwebale nnyo mwebalire ddala okumpuliriza. Nze munaanwa ku bigambo bino bye njogedde naye nammwe muvunaanyizibwa ku ngeri gye mubitegeddemu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Okutumbula erinnya n'okujjukira emirimu emirungi Ssekabaka Nuhu Kalema yakolera Obusiraamu. Ekyokubiri, okulwanyisa endwadde, obutamanya n'obwavu. Ekyokusatu, okusagula ensimbi n'obuyambi ebyetaagisa okuzimba wamu n'okulabira emizikiti, amasomero wamu n'ebifo ebijjanjabibwamu endwadde ebisookerwako. Ekyokuna, okudduukirira bamulekwa naddala mu kusoma kwabwe. Ekyokutaano, okulabira abawalimu bamasheekhe abawummudde obuweereza wamu n'okulabirira n'okubudaabuda bamulekwa ne bannamwandu babaweereza abo. Ekyomukaaga, okutumbula omutindo gw'obulamu bw'abantu b'omu busiro awatali kususula mu ddiini, ekikola ky'obuntu oba amawanga nga tuyitamu okulwanyisa obwavu n'obutamanya. Okusinziira ku bigendererwa ebyo waggulu, leka mbabuulire oba mbanjulire ebitono bye tukoze. Ekisooka, tuyimizzaawo edduwa n'okusibula abantu mwezi gwa Ramadaani nga tujjukira era nga tusaba embeera zigende eri Ssekabaka eyeebase awo jjajjaffe oyo yaleeta erwana nnyo okubeera nga Obusiraamu butambula. Ku mikolo gino tujjukira obulamu n'emirimu gya Ssekabaka Nuhu nga tuyita mu bakakensa abamanyi abakozi okunoonyereza ne balokolayo ebintu bingi ensi byebadde tamanyi oba byerabidde. Ekyokubiri, tulambula abantu abaweereza eggwanga, abalwadde wamu n'abo abanafuye. Tubakyalira mu malwaliro oba mu maka gaabwe ne tubazzaamu amaanyi. Nkakasa nga buli muntu yenna yabaddeko awo n'alwala obulwadde obunyeenyetevu. Ofuna abantu ne bajja ne bakulabako otandika okubeera nga owulira ng'awonye. Omulimu mulabika ng'omutono naye mulimu munene nnyo era guleeta emikisa mwaba abetukoze. Mu nteekateeka y'okutambula embeera z'abantu, twagaba enkoko wano ez'obwereere eri abalunzi abatandika wamu n'abo abaagala okugaziya obulunzi bwabwe. Omu ku baaganyulwa mu nteekateeka eno ye mukyala Barbara Namanda
nakati mulimi oba muluzi mutumbufu nnyo waggulu wa ku mutindo alina enkoko mutwalo mulamba naye nga twamuwa enkoko 10 zatandika nazo nga tuyita mu bannamikago twasakira okuzimba omuzikiti gwa Sheikh Al-Islam Kulumba mu maka ge Kawempe era ffe tumulabirira omuzikiti ogwo era nga tuyita mu bannamikago tusakira abaana abataliiko mu masirizi sikaaba oba basale mu masomero agawansi oba aga primary ebiri mu nteekateeka tuteekateeka okuzimba amaka g'abakadde wano wali emabega w'omuzikiti nga gali ku mutindo gwa bitanda 50 n'okusobawo elderly people's home wali babeere nga bajjanjaba kubanga kyekyakiteekwa kyasekakuluka ebitongole ebisatu byonna ekya Ssekabaka n'ekya Muzimu Center n'ekya Nalinya biteeseteese okuzimba Bugwe ku lubiri luno oba ku mbuga eno oba ku kibuga kino ekya Nalinya. Bugwe, for the benefit of the sport, the young people here, fence, alright? We're going to build a wall surrounding this area so that we can have it protected. Ebitubadde bitulina mu nteekateeka ezo ebbiri tukoowola bannamikago bonna byonna gye muli oba buli mutenda gw'obuntu sekinoomu oba ebitongole okubeera nga muli bana tubeegattako okwebaza muzikirize tusobole okwebaza kwaffe eri buli muntu yenna emituufa gy'atadde okubeerawo kw'omukolo guno mwebale nnyo nnyini ddala mu ngeri abali wano ab'okitundu kino Mende Kona Sesiriba mbasaba buli gwe nninako ebbanja lye ajje mumusasule ate siwola nze seewola ate siwola abaana bange we bali awo abasika bange naye mbategeeza siwola bwemanga nina ebbanja lyo jangu tutegeeragane wali mpolera ndikusasule insha Allah. Tomanya mwana nge Rashid tomanya tonyambeko mu kunsasulira insha Allah masha Allah. Ekisembayo tegeddwa okukola ebisaanidde kwe kumanya Allah waffe subhanahu wa ta'ala n'okwetereeza mu mbeera zaffe eza bulijjo. Abazadde tuzze omukwano mu maka gaffe tuteeketeeke abaana baffe mu nteekateeka ennungi nga bw'anaabeerawo mu kifo kyonna w'anaaba abadde ne wabaawo omuntu ayagala okumujja ku mulamwa alina ekibuuzo ky'alina okwebuuza. Taata anaawulira atya? Maama anaawulira atya nga nze nkoze bino, nga nze njogedde bino? Maama anaakiraba atya nga nze neeyambudde n'empita obukunya mu nsi muno? Taata anakiwulira atya nga nze nkuba obutayimbwa? Bwe tunazza embeera eyo mu maka gaffe abaana ne tubafuula mikwano gyaffe, oba oliawo ensi yaffe ejja kutereera. Si kizibu nnyo jansi tikulaga baana bano mukwano, tubalage omukwano ate ogutasukka we gwandiyise we gwandikomye. Ibrahimu alayhi salaamu yalera omwana we Ismail era bwe yali amusaba yagamba Allah omwana ekigenda okumukolwako kinene kyakuttibwa kyakufa. Naye Ibrahimu olw'okuba yateekateeka bulungi Ismail era yalina omukwano ne Ismail bwe n'agamba nti bwe tuba twagala okuzza empisa n'ekitiibwa mu nsi yaffe twesookereko ffeffe nnyini. Allah subhanahu wa ta'ala okututeerawo omwezi guno ogwa Ramadani yakututeerawo twezza obujja, yatugamba la'allakum tattaqun, bwe munaasiiba ne mugoberera ebisomesebwa mu mwezi gwa Ramadani ne mumanya n'ebigendererwa byagwo, oba oliawo munaafuna okutya Allah subhanahu wa ta'ala.
nemumukwana eri kitaawe alina obukakamu yaddamu taata we n'eddoboozi eryeggonjebwa n'amugamba ya abati ifal ma tu'malu satajiduni insha allahu min assabirin. Taata wange mukwano gwange nzaani ezo omwana ayinza okukuba ekifuba ku mateeka gani? Ku mateeka ga Allah. Bw'abanga Allah akulagidde sabusa mu nkola togenda kunsanga mu buzibu. Omukwano ogwo, obuntu bulamu obwo, obukkakkamu obwo obwali mu maka ga Ibrahimu, Allah subhanahu wa ta'ala yayanukula n'alaba nga Ibrahimu yeewaddeyo ne Isimayira yeewaddeyo, n'abataasa bombi n'aweereza endiga. Ibrahimu gye yasala mu kifo ky'okusala ki? Omwana. Tutaase abaana baffe, tutaase amaka gaffe, tutaase eggwanga lyaffe, eggwanga lituvudde mu ngalo, eggwanga gye litambulamu ensangi zino yeewuunyisa buli omuzaayo akatambi olabe ensi yaffe gyegenda efaanana etya. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abazadde ffenna abali wano atukomezeewo obuvunaanyizibwa mu mitima gyaffe, atuwa obukkakkamu mu maka gaffe, tuteeketeeke abaana b'enkya abagenda okukulembera ensi eno, babe nga balina ensa, babe nga balina ekibuuzo kye beebuuza nga tannaba kwogera. Agenda kwogera ki? Kyagenda okwogera kisanyusa Allah, kyagenda okwogera kinaasanyusa taata ng'akiwulidde, kyagenda okwogera kinaasanyusa maama. Abo be baana be twagala tubeere nabo mu mulembe gwabyo. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala. Kuba ye Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yagamba albakhilu man dhukirtu indahu falam yusalli alayya. Omukodo saabakodo yoyo nga njogeddwa waali nadakola ki?